bwe tuba tumaze okwa-identifyinga ne tumanya nti already omuntu alina akawuka kuba tekisobola kitusobola kukola okujjako okutandika ki eddagala naye singa oba ole mu window period eyo gye tugambe nojja nemyono gamusawo nabadde n'omuntu ekiro osobola okuwa eddagala eritita ki n'omumira akola nga essaawa 72 zinnayitako zennaku mmeka netumumira bwomumira akuyambako okutta ziri cells akawuka mukandibadde kakola ki kekwata osobola okuba nga kayingira muki musaayi tuti akawuka kaleero okuyingira mu musaayi kakonectinga ne cells ziri eri eziri mu musaayi zonna nezikyuka nezibeera nga kibanga komanda komanda asobola okujja nga aduumira naye baduumira abakyusa emitima ne babeera nga bamukola ki bamuwuliriramu ne batandika omukola ki mufolera kati n'akawuka bwe katukalira bwe kayingira bwe kati ko kanoonya seebuze kazeegatteko asobole okuba nga kayingira ziri ebyo ezikola ki tugambe mbadde mmanyi nti wozibiri oba oziyiza obutakola ki obutafuna kantu ako peepu bw'omumira ng'essaawa 72 tezinnayitako oba oziyiza seebuzi obuteegatteko ez'akawuka n'ezizo okuba nga zisobola okufomera ekintu kimu kati awo peepu eyo eteekawo boundary nga bw'olaba nti nno tutaddewo wane n'ekiveera wali asobola kuyitamu kuyimirwa kati kitegeeza peepu oyo omumira aggalawo zino kano akawuka kagenda okujja ng'olwedde waki nga waggale kitegeeza kaba kalina kola ki okuba bufi kati peepu yakolanga aziyiza biziyiza mwezi essaawa bwe ziyitawo oba kaba kakwata bukwasi bwe ziyitawo olwedde kaba kamaze okwegatta nanti we muba mwena mumaze mulina akawuka era obituusi muba mulina mbeera so ekyokubiri tulinawo n'eddagala eribata peepu yanjawulo peepu ne prep usegede yanjawulo then ye prep prep ye tumumirako kati nga nze nsobola okuba nga sinnawasa naye nga nsobola okufuna abawala abasukka mu 10 mu wiiki etya abo bonna bennina simanyi kino oba balwadde oba si balwadde naye bwe nesanga nga ndi kukwera eddagala erya prep linyambako nti oba John oba Saala oba ani bw'aba alina akawuka ke kajja sigala naye nze tukajja kukola ki kunkwata kubanga olwedde eddagala lyerimu eriri liri mukusinga minti lyatengawo oludda boundary okubeera nga tekasobola kunyingira muki musaayi so tugenda tuzzeeyo kana twagambe twagetinga ki gaamu oli akawuka mukasobola okukola ki okwegattira oba mukasobola okuba nga kekwesa so otegeera otya results nti nno zino results eki ekituufu zenfunye ekisooka kya byonna endagiriro ziriwa ani asobola okujja ani asobola okukozesa jangu so results zaffe tuzijja wano eno endagiriro ekikiteesaamu nti otegeere kingeri ki gyekakola ki gyekakozesaamu oba gyekakolamu okitegera ekisooka kya byonna tukayisa waggulu w'ebibuno omulundi gutya n'okayisa wansi omulundi gutya gumu ne tulyoka tukabikula muno mulimu chemical connectinga ne ka strip akali muno munda kano kolaba ka strip akali munda muli akakwata obutafaali buli eri munda kitegedde kiŋŋamba so omwo mulimu chemical ekwatagana transferringa kyotadde wano eno neswala paka ku strip eri okukola ki testinga so bw'oyisaamu ojja lindako eddakiika 20 oba 15 okitegedde bw'okatadde muno eno bw'omala okwetesinga okatadde muno eno era bw'omala okassaamu nondamu eddakiika 20 oba 15 kajja kuwa ki results weziri wano
esooka bw'osanga kasaze mu C kitegeeza oli bulungi naye otegeera otya kati bw'oba olina results nga kaze nga kalinganga bwe kati kali faint togamba mbuno ezo already ndi negative kati kino tukiyita inconclusive results. Inconclusive kitegeeza tukebedde test ne tusanga nti abale tekanaba multiplyinga mu bitundu ebyenjawulo mu mubiri so kali on and off ensonga lwaki ofuna ki results zimera. Then bw'osanga kasaze mu C ne T ojja kutegeera nti nno omuntu oyo already nina ki akawuka osegede eno test gye tulina eri 99% erekayo emu lwaki erekayo emu kubanga tuba twetaaga okukola kye tuyita confirmatory test. Confirmatory test eyo tugikolera mu ddwaliro nga tukozesa test ez'enjawulo bw'ofuna C ne T nga byonna biclosing tugwamu subi nogamba nafunye akawuka biki until nga tukoze confirmatory tukoza test ezisukka mu mmeka mu 4 oba mu 3 okitegedde ne tulyoka tukakasa results zetukuwa n'ogamba nti ddala kituufu nakaki nina akawuka mutegedde bannaye waliwo alina ekibuzo kyayagala okumbuuza yes akataliko kiriko era kekano tetulina waneeno red kubanga waneeno tolabye mulimu alabamu akantu akalwedi konna oba akasazeemu konna ngambe bw'osanga nga kasaze mu C yokka ebeera negative. Bw'osanga kasaze bubiri genda ku facility ku ddwaliro bakole confirmatory. Confirmatory zikolebwa ku malwaliro amanene aga gavumenti si mu kiriniki bagenda kukozesa test eyo era togenda kufuna bituufu. Mu kiriniki balina test gye tuyita determine yokka etya emu kishege naye eri tulina determine tulina start paaka ne DST bioline ne testis endala zotannabalabako kishege so ezo ze zikola ku kye confirmatory. Kakati mukama wange kitegeeza nti omuntu asobola okwekebeza akawuka ne bino ebyokukebera omusaayi ne kalaga nti takalina naye nga akalina. Kati tusobola okukebera that's why nkugamba mu kiriniki osobola okugendayo ne bagamba akawuka tukalaba naye nga gwe okimanyi olwedde okakola ki okalina okitegede kyenkugambye omuntu oyo amira bulungi eddagala baggyeko musaayi so nze kyeŋŋamba nga gwe genda mu ddwaliro eddene bakole zonna test meka 4 kati kambuuzi kuba kati otugambye bwekasala mirundi ebiri ngende mu ddwaliro bakole confirmatory test kati bwekaba kasaze mu C byogambye nti negative era nazo teziri genuine ngambye eno 99% 99 kitegeeza results gyogenda okufuna wano nerwonajja ku confirmatory zijja kuba zezino okitegedde zijja kuba zeziki zezino ziri ku pepa naye kyenkugambire muno genda okonfaminge kubanga testi zino 3 tulina testi esembayo naye testi zino 3 eno esobola ogamba ayina eno negamba tayina eno negamba ayina okitegera kati zino eno tukuwa kye tuyita 14 days nodda ku ddwaliro 14 days ezo tujjako kye tuyita PCR eyo tugisindika ku research center. PCR in full baby. PCR ebeera recipient of the virus. Recipient kale like second omusaayi ogwo gwe tujjako okulabira ddala kubanga tukeberamu jinizi zonna ezetolera mu musaayi obutapaali byonna buli kimu paka otutuukira kale ketukola ki ketwagala kati eringa ttamu gye bakozesa eri oyo gwe baggyeko byonna biki so
tuba tujjako eyo PCR naye tetugikolako kudwaliro wabula tugisindika mu bakugu abakola ki abasingawo ku research ezi era batuleetera results ezo okumala oluvannyuma lwa wiiki ezo ne tuzizza ne tukubira essimu zo lwaki tusobola okujjako ennamba y'essimu wano ne tukubira ne tugamba munaki jangu kunnyonnyola ebyava mu ki mu results oyo ayina kale erabye mu community nti naayina kati oyo atalina ye temutegana mukubira atalina tetwetaaga kukubira wabula mpozi okujjako tuba twakujjako PCR era tujja kukubira tugambe kyava mu results kyawali bulungi ewetaaga olwedde kakano katesi tukayina ketuliko kati era tugenda kagezesa jangu mama oyagala tukatesi bakubuuza waliwo ekibuuzo nedda maama siwa ekitobo kiri kisinziira nga ggwe ku makya bw'ogamba tonnalya ne waliwo emmere yasuzeemu manya siwa ekiri osobola okukatesitinga tetuli mu kujjako malusu gano kuba amalusu ge gatwala buli kimu so ekiri naye tuli mu kujjako gamuzi eziriwa eno mu bibuno tetukatesinga kekwekayo mugamuzi kekwekayo yes tetutesitinga nga tujjako gano malusu wabula tagetinga wa patana yone bagenda kuwa kakole kakanga so tugenda testing on yes testing on ani ayagala jangu eno muzeeyi kakati basically muzeeyi omuntu waba tayagadde mukebera basooka muwa after this information yekebeza engeri gyenkaluisizaawo kati kaba kamaze okwatwakitinga jamubaagala kakozesezaawo yagala kugema tukola bwetutye olaba ogateeka eno olaba then noyisaayo then ne wansi nokolaki eno wansi mu bibuno osegede bwomala noleeta amuwadde yakoze ensobi kati nayize gamba supermarket osegede noleeta kano kalikidi kaffe nokolaki noteekamu tekeramu eddakiika mmeka twagamba eddakiika 2 ku 15 then ne tulindako tegere nange ne mwenye wange era okimanyi kati agala ate bw'aba omu amulala n'amumanya ati tugenda kuwa namba yaffe y'essimu osegede sobola tukulako nobuba nga si bino bya kristina nabula osobola okubuuza ku nkwatagana n'obulamu omwo osobola okubuuza kino kiriwo ekiteŋŋenzeewa kubanga ffe tukolagana n'amalwaliro gonna agali muki kakati kambuze mukamange wabeerawo ebitongole ebyagala okukatanalinga nammwe okusobola okwongeza obubaka buno mu maaso basobola okukubira essimu wandi batuwandiikira ebbaluwa anti awo wembadde nsaba mutunyonyole kati muva mu kitongole tulinawo jesasi tulinawo exoration salads gyembiriddemu tulinawo twegasse wamu naye nga tuva mu malwaliro ag'enjawulo so tweyagala kyonna sobola
Robert, tebakuwadde. Robert. So olunaku olwaleero tuli mu ghetto nga omu ku baami nti bawa abantu information ku ngeri gye bayinza okwetangiramu akawuka aka siriimu ate nga information eno mu bantu ba ghetto eba nkulu nnyo naye olumu erwawo okubatuukako ku nsonga nti bingi basobola okuba nga bakola ate era bingi basobola okuba nga bakutusaako so gwe wenna ali eyo basobola okukwatagana nabo kulaba nti information eno esobola okuba nga ate etuuka ku muntu yenna owa ghetto kubanga abantu abasinga tebali informed so kiri eri gwe buli omu asobola okubaako nekyakwasaganya mu ngeri emu oba endala mukulaba nti bingi ate ebyongera okutambula nga tukulaakulanya zi ghetto ez'enjawulo so nga bwetugenda maaso ne testi eno tuli kukola sample okulaba nti abantu bano bayiga ate era bongera okukkaanya mu nsonga yokulaba nti beetangira akawuka akasiriimu so eno live gwe wenna gifollowinga osobola okureachinga out to their numbers era bajja kuba nga bazibalekera ku mukutu guno osobola okubakubirako ate era n'olaba n'okulaba nti buli kimu kitambula bulungi so era tuli mu zoni eya Busiya bamulaba nange banguddeko bugwi mu ngeri emu oba endala abatutambula kasooke mubaweeko abeeko n'information gyabawa mwenna abassebo ne bannyabo mukama wange gyebaleko oli ku mukutu ogwa Katanga Ghetto Development Link era nga tuli basanyufu nnyo okuba nga tubahostinze omukutu guno so basically activity eno baba oli mu ghetto gwaleero otusikanye mu ghetto ya Busiya activity eno baako kyogyogerako abantu bongere bagikkaanye abalaba KGDL channel activity eno esooka kyagenda tagetinze baana abavubuka kubanga tumanyi omulembe oguliko gwonna gwa abavubuka ate era abavubuka generation gye tulimu eno twetaaga nnyo okumanya naye okumanya okwo tetusobola kufuna kubanga tubeera bize ku mirimu tubeera mu magalagi tubeera ku booda so tusazeewo tubeere mu community ngaffe abavubuka abali attached ku malwaliro ag'enjawulo okubanga tusobola okuyambako bannaffe abavubuka okubanga basobola kufuna services ezo n'okumanya engeri ky'omuntu yasobola okwetangiramu akawuka engeri gy'osobola okwetesitingamu engeri gy'osobola okwetaasaamu obutyabaga obw'enjawulo n'oba nti naawe osobola okukola emirimu gyo nga tewali kikutaataaganya kyonna ate era n'okubeera nga musobola okubeera mu mikwano gyaffe kubanga waliwo obuzibu bw'oyinza okufuna nga okoze mu ddwaliro oba erimu nga tolina muntu yenna asobola okuyambako era osobola okuba nga osobola okukontaktingako osobola okwogerako naffe ne tuba nga tusobola at least okubaako ekintu kyonna kye tusobola okuyambako okuba nti osobola okwangulira services kozi amanya neddoboozi tetwakutegedese omukama wange era ne contacts ezo zandibadde nkulu nnyo nangeri ki ayagala obbalwikinga gyayinza obbalwikingamu yes kakati tulinawo essaawa zino abavubuka ab'enjawulo omubasizi ez'enjawulo nga okuva mu JSRC Maldimay n'abalala kati ze bamutakanyikiro nadde mbiridde AIDS Information Center mu Kisenyi eyo nga eddwaliro lirina liweza emyaka 3 likola obuweereza bw'akawuka okutesitinga n'okuziyiza so osobola otufunako ku malwaliro ago mana otukubirako ku namba z'essimu 0756 omuntu yenna agikwata osobola omugamba njagala kwogerako n'omusawo kwati bamisa musawo Ronald era osobola ogamba njagala musawo Ronald era basobola okutuusaako tofuna buzibu ng'oli muvubuka n'obeera eyo kubanga okuva mu buvubuka ate era kufa abaheevi nga mu bukadde kitegeeza olina okuva wansi nga weeseetinze paka gy'onaatuukira mu myaka gye gy'obukadde kakati waliwo akabadde kasembayo ebitongole ebisinga byagala nnyo patunabinga n'ebitongole ebirala kati nga mukutu guno gwennyini gwoliko gezako patunabinga n'abantu okulaba nti gubatuusa mu ghetto ez'enjawulo mu Uganda yonna nga mmwe ekintu ekyo bayinza kukola batya okulaba nti bongera okwengeejinga nammwe ate bongera okutuuka ku ghetto endala paka leero muli mu Busiya naye ate waliwo ghetto endala ezitasobola kufuna opportunity eno
nga mu mwaka bayinza n'obutakulabirako ddala. Kakati tukyagala nnyo kasita kibanga nti mwagala nnyo okulaba services nga zituuka mu bavubuka kyetaaga nnyo nga ebitongole byaffe era tuba tubasaba nti musobola otukubira ku ssimu ezo oba musobola otuwandikira ebbaluwa ne mugireeta ku bitongole byaffe era tusitukiramu mangu nnyo tuba nga tusobola okubeegattako okusaasaanya message eyo oba okusaasaanya services ezo okulaba nti zisobola okutuuka kwabo abantu abazeetaaga mu areas ez'enjawulo. Okay, tuyinza bakokolekera abavubuka abatagala kuba informed abatagala kujjumbira activities zino kubanga abasinga ate tebagenda tuwa ssente tebagenda tuwa kyakulya ate tulina mirimu ate bikiiso bakokobalekera abavubuka. Abavubuka abali eyo mwenna ekisooka kya byonna manya bw'oyimiridde bw'olinaanye ye mulwadde tunaba mutesitinga kitegedde naye bw'oba omaze okwetesitinga kitegeeza gweovudde mu lukalala lw'abalina ki akawuka. Essaawa zino tulina akawuka nekituyita AIDS obulwadde naye konawo nyaawo omuntu alina AIDS si alina akawuka byanjawulo so weekebeze omanye nti nina akawuka kubanga akawuka osobola okukawa eddagala ne kabanga kasobola okukola ki kweebaka naye AIDS obulwadde eddagala zibyanfuna ate era bulwadde bwafuuka bulwadde katusobola kukola ki bwetaaga wabula okuggyako okumira eddagala okukola ki okubeerawo so bwenga gwe omuvubuka ali eyo fuba nnyo okulaba nga ogenda ku malwaliro weekebeze ebijja mu society oba mu community yammwe gendayo weekebeze omanye gavumenti oba ebitongole ebirala byasalawo okuleeta kyetuyita peepu mira peepu obanga osobola peepu eyo yaliwa muganda we peepu lyeddagala lyetugaba eri abantu nti wegatta n'abantu bangi bafuna abantu bangi botwala mu kikono ekyomukwano nga toyambadde kapiira so likuyambako nti okuziyiza obutafuna ki kawuka balese peepu mu bika ebyenjawulo waliyo peepu owakaweta wabakyala ng'okateeka bitesi ne kamala ennaku 28 n'okajja n'okyusa n'oteekayo akalala waliwo empeke zetumira waliyo n'empisa ziri mu try za peepu so kati bintu bingi ebigenda nga bikula bwe bigenda nga bikula naawe olina okukyusa obwongo n'okukyusa n'okwetaba mu byobulamu okubeera mu kisigala mukyali mulamu kubanga akawuka ko gyekali ate era kakwata abantu ab'enjawulo kubanga teweekuumye yambala akapiira bw'oba tokayina fuba okulaba nti ogenda mu malwaliro agali awo enjawulo tweyanze ge tuli basanyufu nnyo ku bantu kwositinzeeko ate nga bwe mbategeezezza nti abantu nga bano getto tubeetaagira ddala era naffe kitukakatiseeko okola nti vidiyo eno ekutuukako gwe wenna wooli olunaku olwaleero nga bwe mbagambye nti batusanze mu busiya gye tubale tutudde ate era netusobola okuba nga tukwasaganya ensonga eno ey'enjawulo so ko wenna yongera ofolowinga ekyano yaffe katanga Ghetto Development Link oba KGDL so mu maaso awo twena gyongera ate kubanga ekwataganya Kampala yonna gimanye nga Kampala Ghetto Development Link aye twongere okutuusaako obubaka leero tubadde n'aba AIDS Information Center information mugiwulidde bulungi ate tujja kwongera tuengaginge nabo mukama nga atuyamba ate tubalete mu ghetto naawe gyokakasa yonna ekatwekamukya abaana b'Egaza olumimanyi bulungi nnyo abaana b'Ekalerwe mwenna tujja kuba nga tubatuukako naye nga nze Ghetto Ambassador mbasiibudde mbagaliza olunaku olulungi mukama abakuume rero ababusi ababakozeeko naawe bw'oli naye mulamu oba si mulamu so kiri eri ggwe maliriza buli kimu ate era weeyongere okumanya kubanga okumanya tekukoma mukama abakuume.